banna DP abayita aba DP Bloc olunaku lwajjo abagambye nti baagala mbakiikirire mbeere candidate waabwe kuba president. Ekisooka mikwano gyange abo mpangadde nabo mbamanyi mbategeera bulungi bakakaalukanyi balina ebirooto mbeebaza okundowoozaako mu kiti ekyo. Oweekitiibwa Mpuuga wano agenze maaso n'okubanga annyonnyola n'atubuulira nti ekikwatagana n'obusobozi okubeera nti afuuka pulezidenti wa Uganda ajjudde obanga agenda maaso n'okubanga yeesimbawo ku bwa pulezidenti mu ggwanga nnyaffe Uganda, agamba nti buno abusobolera ddala nesse kusobola yenna era agyewulira bwe muba nga mumukwasizaamuko entebe eyo asobola ogenda maaso n'okubanga agikwatira ddala n'agenda maaso n'okubanga atutwala wabula wanaagaseko obubaka obutiisa. Naye ndi mumativu. Ekisooka obusobozi bwange sirowooza nti bwetaaga okukubwako akalulu, naye sirowooza nti ekyo kikusaawo eno y'ensonga gye tulina okusoosowaza. Nja kubasinkana mbasabe sooke tuwe ensonga zino ez'ennongoosereza mu mateeka n'okuteekawo ekisaawe ng'omusambi omu talina firimbi mu mpale nga tajjaawo ggoolo ng'ogenda kuteeba. Tusooke tukwate ku nsonga ezo. Bwe tunaazikolako nkakasa bulungi nti waliwo bannayuganda abalala balina ebirooto bwe bityo, ate ffe abavuganya tujja kufuna n'omukisa okweggalira ewantu tuteese ku nsonga eno enkulu bw'etyo, si mu ngeri ya bwannakigwanyize na kweyagaliza, naye mu ngeri y'okukola ekyo ekireeta ddala enkyukakyuka ez'omuggundu n'okuba bannayuganda obukulembeze obw'omuzinzi so si obukulembeze obwaganaaga. Mwebalinyo obukulembeze obwa aganaaga nga bw'ogenze maaso okuba nti nno obiwulira olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Septemba omwaka 2024, wabula olunaku olwajjo ennaku z'omwezi abadde 26 olunaku olwajjo zabadde ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa Septemba ab'ekiwayi ki DP Bloc ne bagenda maaso okuba nga bavaayo ne bagamba nti omukulu gw'ogenda maaso okuba nga olaba bamemba ba Democratic Party wabula eno nga bagenzera maaso okuba nga bagitemamu ebaye ne bagiyita DP Bloc, bagenze maaso okuba nga babadde bamaze akabanga nga banoonya omuntu asobola okuba nga abakulemberamu mu kalulu ka 2026 ono nga yajja ogenda maaso okuba nga afuuka president oba gwe banaasimbawo yeesimbe ku bwa president. Omukulu amanyiddwa nga Michael Mabike owa DP Bloc yagenze maaso okuba nga agamba bagenze maaso okuba nga badisappointingibwa nnyo olw'okuba nti bagenda maaso okuba nga beegatta ne People Power, ate yagenda maaso okuba nga efuuka National Unity Platform eno ng'egenda maaso okuba nga ekulirwa omukulu His Excellency Bobi Wine. Bagamba nti bagenda maaso okuba nga bamalibwamu nnyo amaanyi. You are all aware that People Power was a mass movement. All categories of people made a contribution, but that entire movement was hijacked by few individuals who have been diverted from the original plan. Ebigambo byabadde bya Michael Mabike ng'agamba nti mwenna mukimanyi bulungi nnyo nnyini ddala anti People Power gwe gwali omugendo omutuufu era ogwa namaddala. Abantu aba buli njawulo bagenda maaso okuba nti nno babaako kye bakola okulaba nga People Power egenda maaso n'okuba nga eyimirira, wabula nti abantu ab'olubatu bagenda maaso n'okuba nga bajezza ne bagenda maaso n'okuba nga bakola ebyabwe, ate ng'omukulu Michael Mabike wamu ne DP Bloc badde bagamba nti baali basaale nnyo nnyini ddala okulaba nga People Power egenda maaso n'okuba nga eyimirira, wabula ne bagenda maaso n'okuba nga bagamba nti akaseera kano bagenze maaso okuba nga amaanyi baddamu okuba nga bagagattagatta, era awe bagendedde maaso okuba nti no bagamba bafunye ekirowoozo ekyokubeera nti omukulu Mathias Mpuuga omubaka wa Mukungwe ate nga ye yali amyuka His Excellency Bobi Wine wano mu Buganda, ne bagamba nti kyekiseera bagende maaso okuba nga bamuwa ogufo gw'okubeera president w'eggwanga nnyaffe Uganda ng'ayise ku kaada eya DP Bloc. Awo ojja kujjukira nti omukulu Samuel Lubega Mukaaku mwe yagendedde maaso n'okubeera ng'agamba nti obulimba
obadde bugenze maaso okubanga bwefumbekera mu byobufuzi bya Uganda bagenda kubanga babujjawo. Ungarming the politics of lies must be our mission if we are able to take the country back on its rails. Bigambo by'omukulu amanyidwa nga Samuel Lubega Mukaaku nagamba nti bagenda kubanga basaanuula obulimba bwonna obufumbekedde mu ggwanga nyaffe Uganda mu byebufuzi. Era y'ensonga lwaki beetaaga omuntu nga Oweekitiibwa Mpuuga. Era bano nno bagenze maaso okubanga bagamba okubonaabona kwonna okugenze maaso okubanga kubeerawo. We are suffering because we are going for elections where there are no electoral, constitutional and political reforms which would have been a solution to all the pains we are going through. Ekintu bano kye baayogeddeko olunaku lw'eggulo ate ekikwewuunyisa omukulu Oweekitiibwa Mpuuga kyagenze maaso n'okubanga atandika nakyo olunaku olwaleero. Omukulu oyo Mukaaku Lubega Mukaaku yabadde agenda maaso n'okugamba nti tugenda maaso n'okubanga tufuna okubonaabona olw'ensonga sisitimu y'ebyokulonda ekyayina obuzibu mu buufu omu oba obulala. Wabula ate mu ggulire eriddako wano ku YouTube channel ya Agaliwo ngenda kubanga nkulambulira era nkuleetera vidiyo ejjudde omukulu Oweekitiibwa Mpuuga ng'agenze maaso n'okubanga aleeta ebiteeso mu constitution empya mwayagala okubanga bagikwatako n'ebisanja nabyo bigende maaso n'okubanga bitebenkera mu buufu obumu oba obulala. So abakulu bano nno bagenze maaso n'okubanga balaga obukulu ne bagamba nti Mpuuga we yabeerera leader of opposition yagenda maaso n'okuba nti ttiimu ez'enjawulo wali ku parliament agenda maaso n'okubanga abateeka in order n'okubeera nti bakola consultation ez'enjawulo ekyokubeera nti balina goal emu nga opposition buufu ofaananako bwetyo. Wabula olunaku olwaleero Oweekitiibwa Mpuuga bwagenze maaso n'okubanga atuula mu press conference nga bwe ntandise akatambi kano bino nno agenze maaso n'okubanga byonna abisambajja ebyokubeera nti agenda kwesimbawo ku bwa president era tagenda kubanga yeesimba ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba His Excellency Bobi mu kalulu akajja kubanga bano aba DP Bloc bagenze maaso n'okubanga bamuteeka ku front line. Bangi baadde batandise nti ddala Mpuuga anaasobola okubanga yeesimba ku His Excellency Bobi Wine. Mpuuga takiganye ekyokubeera nti asobola okwesimbawo agambe nti obusobozi abulina wabula agamba si kyekiseera okubeera nga yeesimbawo wabula yayagala kukozesa parliament nga omulaba mu kifaananyi awo okubaako byagenda maaso n'okubanga akyusakyusa wano nawali. Bw'obajjukira bulungi nnyo nnyini ddala mukwano gwange abamu ku bapolitician abaze n'okubanga beekuusa ku DP Bloc okuva emabega ate era mukadde ke kamu ne bakola alliance ne People Power Movement. Omwo mwalimu Oweekitiibwa Moses Kasibante, ne mubeeramu Oweekitiibwa Mpuuga, Muwanga Kivumbi, ne mubeeramu Kenneth Paul Kakande, ne mubeeramu Kigozi Sajjalyabeene, Medad Segona, Betty Nambozi, Matia Ruwanga Bwanika, Michael Mabike, ate era mukadde ke kamu Alan Sewanyana ne Samuel Walter Mukaaku. Abasidi omususuzi erinnya liking a video eno. Thank you so much.